actually naye awo ku mulimu wa kolera gwe yasula omudala gwe naye chips nga zaweerewe natotogedde mwana tuki yo keka video kakasoko ku trending netambula na collabo yakola bulungi yakola bulungi kubanga naje mabika nga nkola naye anga zitambula naye ginasoka kola naye yagoyinga viral nnyo singo kusabisa ku Brisha are free she's no nonsense taga kumanya kale ne ujanganya kala basajja nagwa muono kitufu ezakadamba doni kulisi yalya kati gwe musontwa gwe Jacqueline mukadde wange Jacqueline oyimireje ku TV noberango oli proud okubanga wasula business zange musajja gwe kitufu wazisula oli wakisidani mu onakula wajja mu bulamu bwange nali nsika chips business etambula bulungi okitegera chips nozija nezigwa nakkiriza wazisula nali nkuba bloka zange onakula wampitans je nkulabeko ngutwebaka eyo tanulu wena ino ko cha bloka lunaku sayo cha bloka tanulu najireka nagenda okudenga tanulu bloka zikonye business negwa nateka wobu myu gwe nobutali bulwadde gogamba bulwadde mwegala tubulye twabulya business negwa naye togenda lya sente zange za kucheyo kyovula bogena kunyigira mbongulira poloti sinza kuwa yadde 10 ogena nyiga onyigi nesigena kuwa sente ya kucheyo ate justice for my chips justice for my Irish potato chovola boli mulema oyina ekiji kimu bana bayina biji bibiri goyina kimu njagala business yange ya chips pose nga sinze kadama Pro Max nga saddira nchima I need my business ngasi ensonga nno bwezitambula wakati wa Jack ne Brisha Cash naye nze Jack ono namulabirawo from the beginning. Jack yali ayagala masannyalaze okuva ku Brisha Cash. Ffe tukimanyi bulungi nti Brisha Cash we yagira yali ayokya era nga buli muntu amusembeera agowinga viral. Ate nga Brisha Cash ekintu ekyakirina muntu ayagalwa nnyo oyo Brisha. Ate Brisha ayina emikisa gye ng'omuntu kuba bulaba engeri gyatobyemu n'obulamu emikisa gye yongera kuyiika Yesu wano wamunyiga ate Mukama n'abaako olujja olala lwaggula. So kati Jack kyali yeetaaga kumanyika yafuuka famous amanyikiddwa. Kati Brisha Cash wamma genda maaso n'obulamu obwo. Omusajja ng'atunuulira nnyo ensawo y'omukazi era ng'atuula n'afumba obwongo omukazi muggyeko ntya ssente. Omusajja alingiriza nnyo essente y'omukazi mannange. Brisha Cash tetugenda kuteekayo nnyo nga ife kubanga munnange abaagalana musobola okwawukana leero ate enkya ne muddamu naye nga waali badde mugezi run for yourself duka nze nkubuulira kuba Jack nze siraba nti Jack alina kyagenda okutwala mu butuufu ebbanga lye mubaze mu relationship yammwe gwe ne Jack singa mulina ebintu bye mulagawo bye mukoze ababiri nti kino nakikola nze ne Jack ng'oggyeko content n'okuzina tewali kintu kirabika simanyi nnyo naye atisi era singa tumanyi nti bannange kino twakikola ne Jack twakigula ne Jack ebintu ebirabikako ebitegeera ne relationship eyo just yakumalira biseera eyali badde akola ebintu ebitwala mu maaso n'ozimba obulamu bwo oba ng'ate ne Mukama bw'ateekateeka omuntu omutuufu paka lw'onomusinkana oli mu bino bya kisiru Jack talina gy'agenda kutwala. Mubadde balabi balungi ngenda kusaba gwe omupya nga gwe mundigo ogusoose okujjako ku channel yange ate bambi banga o subscribinga like comment and share buli lwokikola ekyo nno kiyambako page okuba nti ekula ne video okuba nti zitambula oyinza okuba nga it is not your first time nga sigwe mundigo ogusoose okunkyalirako ku page yange naye oba oliawo nga tonnaba kuba nti o subscribinga ngenda kusaba obenga o subscribinga. Mukama kompere nnyo omukisa nga okikola mubeere bulungi musibe bulungi musule bulungi buli omu woowangalira. Bye bye.